Okay, tuolekera wakati. Tuolekera wa. Au tugenda Mpigi. Tuolekera Mpigi abantu bangi baganda bange banyinaze n'emikwano gyange abafika ku project ya Kakola. Bagikazaako mmere ya lumbe. Waliwo yankubira esimu onanga nti Mwami Lugonvu mmere ya lumbe ekyaliwo. Kakati tuleese mmere ya lumbe endala tugenda Mpigi. Abasajja bali mu kuteekateeka estate yaffe eri Mpigi Mbale, abamanyi Mbale kiri mu Mpigi Town Council. Ettaka lino liri kilomita 4 okuva mu tawuni y'Empigi. Liri kilomita 4 okuva mu tawuni y'Empigi, ate bw'obanga era ovudde Lungala ku stage y'Lungala kati natuuka mu tawuni y'Empigi liri kilomita 4 naye nga liri mu Mpigi Town Council. Ettaka lino waliwo baganda bange ne bannyinaze bangi abafika ku project eri eya mmere ya lumbe gye twagamba ntandika n'obukadde 2.5 sobola okubanga nayo ganti bannaye newankubadde ng'emyaka gitambudde 33 mugumu abaana mbazadde mbazaalidde muzigo naye nyinawo 2.5 nsobola okufuna wenteeka akayumba kati bangi baafika bambi Lungala Kakola kati wano Lungala Mbale ate wo era enteekateeka yemu fuuti 5x5 za bukadde 5 fuuti 5x5 za bukadde 5 naye nga ne bw'oba olina obukadde 2.5 osobola okugenda nti Mwami Lugonvu obutaano sibuweza 2.5 nkwatira wa obusatu nkwatira wa Mwami Lugonvu nyinako obuno mpa 5x5 akakadde n'enkasasula oluvannyuma it's okay nja kusobola okubanga nkuwa eno operation omwezi ogw'omunaana baguyita va mu muzigo operation va mu muzigo operation va mu bupangisa obozezza emyaka 35 operation va mu bupangisa oyagala gula muyenga oyagala gula nansana naye sente ezakubula myaka 35 ezigula nansana tosuubira nti mwaka gumu oyinza okuzifuna wadde ng'ebya Mukama naye bwakiri bw'ofuna w'okwatiriza nti wano nkwatirizaawo awo manya nti konka kola ki konka yina eno operation va mu bupangisa emyaka gitugenzeeko nakola program nembagamba nti kiswaza ku myaka 45 omubiri gw'omugenzi nga olugujja mu ddwaliro bagutwala kubijja anti obadde mu bupangisa myaka 45 landlord kyakukkiriza okuteeka omulambo ku nnyumba ze landlord ki akukkiriza okuteeka omulambo ku nnyumba ze kiswaza va mu bupangisa funako okwatiriza funako onyweza ne bwe kaba nga si ka Lugonvu nga tokajje wa Lugonvu naye wonna wookajje kasitoma nga nti waakiri wano nteekawo akayumba kange ka bisenge 2 oba ebisenge 3 n'eddiiro abaana bange ne mmanya nti nyina we mbatadde tolekedde lwe n'oluguudo ne mmanya nti nyina we mbatadde so fuuti 5x5 bukadde 5 ow'obukadde 3.5 jangu twogere ow'obukadde 4 jangu twogere tujja abaana mizigo muganda wange bayitawo Lungala Mbale kilomita 4 okuva ku Collins estate eno weeri tuli mu Mpigi Town Council nkibagambye bukyali tujja girangirira janveilinga masa tuyinza janveilinga ku Sunday naye oli wadde mboga nti Mwami Lugonvu nze ebyo byombi manyi era abantu bangi bajalaga kaakati badde wakagiranga abantu babeera beetegese bangi baga Mwami Lugonvu kaakati tugamba obudde buyise kati mbagambye bukola ki mbagambye bukyali yeetegese era ng'oli mu bwetaavu ojja kuba ku ssimu eya 0753 98 56 39 mmere ya lumbe operation va mu bupangisa gundi okuze mugana tewali landlord agenda kukkiriza mubiri gwa mugenzi ku nnyumba ze oyina emyaka 45 omwana ali mu senior 6 omwana university agiyingiridde mu muzigo wangi n'abazzukulu bagenda kuba mizigo mama tugende tukyalire jjajja nga jjajja ali muzigo anti omwana wayingira university aba asobola okuzaala si bwe kiba taata tugende tukyalire ku jjajja nga jjajja ali muzigo nedda operation va mu bupangisa tukuze obudde bwe tuyitako